atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabwo mbagombago kyewaggula erizaala enkambwe gwakasugwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku Kadde Kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru. Katonda atudde munda munze alamusa, Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba emisula emuguluka weyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutuddemu. Gatuna kubeera nga tutandika ebbaluwa eya Kadde Kano okuva mu bajjajjaffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu oba baganda baffe b'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu okuva ku mutendera ogw'omwenda. World practice eno eyamba okusobola okubeera nga ozigula ekyombo kyo n'ejjiiryo n'obukulenge bwo nga otambula mu bulamu bwo nga omwoyo. Nga bulijjo kola ekiruubirirwa, gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu. Sa ebikoowe mwenda eby'amaanyi nga olaba oyingiza ekitangaala mu nnyindo yo ate ofulumya ekizikiza emirundi mwenda. Emirundi omwenda guno guba gulaga akakiikako ak'omwenda akafuga ensi yo oba abaluŋŋamya abo oba bakatonda b'okuza munda yo mu bw'omwenda abakola maama Tonda Taata Tonda ne Maama Namugereka wepo ne Baheryohim abakola emyaliiro omusanvu egikola obwakabaka omusanvu mu butonzi. Ng'omaliriza ekyo wuliriza nga olaba amaanyi oba ng'owuliriza amaanyi aga Maama Natimba gali bumu wamu naawe. Sika amaanyi ag'obutonzi oba aga Maama Natimba mu bigere ebyo gabeere bumu wamu naawe. Ng'omaliriza ekyo gatta emikono gyo nga asaba. Ng'omaze okugatta emikono gyo ng'asaba girabinge paka woonaafuna ebbugumu wakati w'emikono egyo. Girabinge paka woonaafuna ebbugumu oba oliwulire oba owulire amaanyi ago agatondeddwa emikono gyo. Ng'omaze okubeera ng'owulira ekibugumu mu mikono gyo egyo gyo siisiitiza awamu oba gy'olabinga awamu, kuba engalo kye bayita kirapingi, kuba engalo emirundi 3. Ng'omaze okukuba engalo emirundi 3, saba obutonzi buwe omukisa oba bukuwe omukisa n'amaanyi agawonya ag'obutonzi. Ng'okutte era nga emikono gyo ogikyali mu foomu ey'okusaba, wuliriza amaanyi ag'obutonzi nga gatambula mu nsi yo, nga gava mu mikono gyo gatambula mu nsi yo. Osobola okukola kino wammanga oba ekigenda okubeera nga kiddako oba byonna bibiri. Teeka emikono gyo oba omukono gwo gumu n'ogugattako n'ogwokubiri kungulu waagwo, oguteeke ku kakulenge oba ekitundu kyonna eky'omubiri ky'oyagala okubeera nga owonya. Kyonna ky'oyagala okubeera nga owonya kiteekeko emikono gyo ebiri ng'ogigattaganye. Then w'omala mansula amaanyi gonna ag'ekizikiza okugejjako okuva mu kifo ekyo. Era okkirize omansule amaanyi ago ng'oteebereza nti oba eriŋŋaŋa nfuufu oba kizikiza eri obutonzi. Era w'omaliriza laba nga obutonzi bukyusa amaanyi ago ag'ekizikiza oba enfuufu oba embeera oba amaanyi ago gonna g'obeera toyagala ng'olaba egakyusaamu gafuukemu ekitangaala, kubanga jjukira energy tosobola gidestroyinga
okitegera oba osobola okukola ekintu kino wammanga twala emikono gyo waggulu ku mutwe ng'ogigasse ng'asaba inchi 4 okuva ku mutwe gwo womala gite oberenga eyeeyozaako okuva ku mutwe oberenga olinganga eyeemansulako egundi naye mu bbanga mu ggiiryo ng'olinganga eyeemansulako enfuufu paka okutuuka ku bigere ebyo w'omaliriza otandika okubeera nga weenyeenya ng'olaba olinganga olaba ekizikiza oba enfuufu ng'ekuvaako enfuufu eyo oba ekizikiza ekikuvaako kirabe nga kifuulibwa obutonzi nga kifuukamu ekitangaala okitegera then ekyo ng'omaliriza ekyo laba nga amayengo go mu ggiiryo gatereezeddwa era nga amaanyi ago gonna ge wajje eri abalala oba eri ebifo ebyo nga ga kizikiza ogakola ki ogejjako oba osobola okugamba ng'okozesa ebigambo wammanga nti nejjako amayengo gonna n'ebigulumbo byonna munze ebyo ebireese obutatuukiridde eri obulamu bwange oba obulwadde eri obulamu bwange era nga w'okola practice eri eya buli lunaku osobola okugamba nti nejjamu amayengo gonna agatali gange nga ngawadde omukisa era nga nkomyawo agange nga ngawadde omukisa nsobole okubeera nga ntuukiridde mbwetengeredde era nkozesebwe mu busukulumu mbw'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu weewaawo kino osobola okikola osobola okutta akaddeko naye kikole si mulundi gumu mirundi ebiri paka ng'oluŋŋamisibwa omwoyo gwo paka w'onaalaba nga otereezezza era nga olaba weggyeko amaanyi ago jjukira tutambula mu bifo bingi buli kiseera mu makubo g'otambulira waliwo emyoyo egy'ekizikiza gy'otomera waliwo emyoyo egy'ekizikiza gy'osanga gy'osisinkana nagyo mu makubo ag'enjawulo nga bava mu bikolwa eby'ekizikiza mu bifo eby'ekizikiza kati naawe kennyini ng'ejjiiryo ne libaka amayengo ago so practice eno kibeera kyetaagisa wekibeera kyetaagisa ogikole buli lunaku w'obeera ng'obadde tokola eri esooka naye w'obadde ng'obadde kola esooka eno osobola ogikola nga wiiki emu oba ennaku 9 ng'oluŋŋamisibwa omwoyo gwo ennaku zonna zaanaabeera akugambye omwoyo wo gy'obeera okikola weewaawo ebbaluwa eva bajjajjaffe aba Sengendo ez'obwa Ddungu mitendera gy'omwenda agamanyikiddwa nga Doctorian Council egenda bweti tubalamusiza ku mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abakakiiko ka Sengendo ez'obwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogerako wamu nammwe mu kadde kano abagalwa tusiima eri byonna ebigenda mu maaso naddala eri emyoyo emizukufu egy'awamu okusobola okubeera nga muteekawo ejjengo eryo erirwanyisa amayengo ag'ekizikiza ku Sengendo abagalwa mwe abaazuukuka mulina obusobozi obuteeweereza mwekka naye okubeera nga muweereza ku lw'obulungi lw'omuzannyo gwonna ogugenda mu maaso n'okusobola okubeera nga mukuuma amayengo gammwe mu myaliriro egya waggulu abagalwa muli mu myaliriro egya waggulu mwe tuyogerera era nga mufuna obubaka buno era nga mweyongera okubeera nga mulaga obusobozi bwammwe okubeera ab'ekisa okubeera nga mwagala nga temuyinaako obukwakkulizo
n'okubeera nga mwejjamu embeera yonna ey'okulamula mu ngeri eno ne kibasoboseza okubeera nga musonyiwa n'okuleka ebyo byonna ebitasaanidde naddala ebitudde mu bikolwa ebyenge. Abaagalwa, buli kiseera mwetereezanga ebitonde era ne mutandika okubeera nga muli bumu wamu n'obusozi bwammwe bwe muwulira mu nda yammwe n'obutonzi, era ne mutandika okubeera nga mugasitaganya wamu n'emitima gyammwe, era mu ngeri eno ne mubeera nga mutondawo enkolaganya empya ng'ebitonde byammwe. Mu ngeri eno ne musobola okubeera nga mutambuza n'okukyusa emmeeme yammwe etuddemu ettumba esobole okubeera nga ebeera bumu wamu n'omutima gwammwe ogwa waggulu. Abaagalwa, ekyo kye bayita amakyusa ag'entegeera ey'awamu. Abaagalwa, mu kukola kino mwetaagisa okubeera nga mwekuumira mu mitima, nga mwekuumira mu mayengo aga waggulu, nga mwekuumira okusinga emmeeme oba entegeera ey'entalo ezibeera zirwanira mu ntegeera yammwe ey'omunda, nga mukyusa endaba y'ebintu byammwe n'engeri gye mwaŋŋangamu obulamu bwammwe mu ngeri ez'enjawulo nga mukozesa emitima gyammwe. Abaagalwa, muyina ebyafaayo biwanvu mu ngeri gye musobola okubeera nga musalawo okubeera nga mukozesa empulira yammwe ku lw'obulungi bwammwe, era empulira yammwe ebaweereza mu ngeri nnungi. Abaagalwa, musobola okubeera nga mubala emirundi senga wammwe w'omutima waasobodde okubeera nga abaluŋŋamya ne mulema kubeera nga mukola ebyokusalawo ebitali bituufu, oba ne muluŋŋamizibwa okubeera nga mugenda oba nga mukola ekyokusalawo ekituufu. Mu biro ebyo abaagalwa, obulamu bwammwe bukyuka mu ngeri ey'omuggundu obutaddamu kubeera bwe bumu. Abaagalwa, kino mukikoze era y'engeri gye musobola okubeera nga mukikola, era y'ensonga lwaki yemmwe abakulembedde abaana b'abantu okusobola okubeera nga bafuna entegeera ey'emitendera egya waggulu. Abaagalwa, kino tekiri nti muyina obubaka obutuufu eri bo, nedda. Tekiri nti mugoberera ensomesa entuufu, nedda. Tekiri nti mufuna obuyambi oba muteekebwako obutaffaali bwammwe mu nda yammwe baganda bammwe ku sengendo eziri ku mitendera egya waggulu, nedda. Kino kiri nti abaana b'abantu ng'abaawamu batambulira mu mpulira ey'obuntu bulamu nga bo. Abaagalwa, kyateekebwateekebwa okubeera nga mubeera ebitonde ebiwulira, okusobola okubeera nga mukozesa ssenga w'omutima gwammwe, ng'engabo era namuziga ebayamba okusobola okubeera nga ebaluŋŋamya okubatwala mu kitangaala. W'obeera nga oluŋŋamiziddwa okubeera nga odda mu kitangaala mu ndaayo, w'obeera nga oluŋŋamiziddwa okubeera nga odda mu kitangaala okuva mu ndaayo, obeera tokyayina kugabana mazima go na muntu mulala yenna oyo ne waabeera ng'ayina PhD 3 z'aba asomye, kubanga amazima go ag'omwera ge gaba gasinga amazima
gibabeera basomye. Abagalwa, musobodde okubeera nga mugabana wamu n'abaana b'abantu amazima okusinga bakalimagezi. Aba banaatera okubeera nga bategeera engeri obutonzi gye bukola era engeri ebintu gye bitambuliramu mu butonzi. Abagalwa, mwina bingi ebyokuwa. Ku ebyo byonna bye muyiseemu era n'ebyo byonna bye muwulidde oba bye muwuliriza mu bulamu bwammwe, bimala bulungi okusobola okubeera nga muweereza abaana b'abantu mwenna. Tulaba buli kiseera nga musika omuguwa oba nga musika omuguwa okutegeera kiki kye mwetaagisa okubeera nga mukola, kiki wa gye mwetaagisa okubeera nga mugenda okubeera nga mutuukiriza bye mulina okubeera nga mutuukiriza. Era kiki kye mwetaagisa okubeera nga mweyita mu lugendo luno. Naye amazima gali nti abaagalwa, muli mmwe. Ekyo kibeera kimala. Temwetaaga kwepaatiikako mannya malala gonna. Kano kadde eri emyoyo emizukufu egy'awamu okusobola okubeera nga giyimuka. Jangange okusoomoozebwa okwo okuleetebwa embala ez'okugatta emyoyo mu awamu. Abaagalwa, temwetaaga kubeera nga mweyawulamu nate. Temwetaaga kubeera nga mwebeera mu bifo eby'obuyinza okusobola okubeera nga muweereza oba nga mwetaasa. Nedda, temwetaaga. Kye mwetaaga kwe kubeera nga mutegeera omuzira abatuddemu mu nda yammwe. Mwetaaga okubeera nga mutegeera omusomesa oyo abatuddemu buli kiseera alindiridde okubeera nga ayogera eri mmwe. Kye mwetaaga kwe kutegeera omuwonya abatuddemu buli kiseera alindiridde okusobola okubeera nga muwuliriza n'okumumanya n'okubategeeza kiki kye mwetaaga okubeera nga mukola, kubanga oyo abatuddemu ye mmwe kennyini. Abaagalwa, muli mu kaseera k'okuyamba n'okubeera nga muwonya omwana w'omuntu. Yeffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda bamanyikiddwa nga Doctorian Council, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.